kati nengenda nga mbalokole naye nga literally nga njagala nnyo bano bamwami bogo bamanye nti nasabye. So I would ask him, where did he find you? I was so stubborn. Olunaku lumu Musumba Ssenfuma n'abuulira. And one day Pastor Ssenfuma preached. N'abuuza ani ayagala okulokoka. And he asked, who wants to give his life to Christ? Nempanika. And I put up my hand. Ne bannange abo. And my colleagues there. Nali ndokosa emirundi mingi nga bwengwa. I had got saved many times, but as I backslide. Naye Pastor Ssenfuma yannyonnyola eggulu. But Pastor Ssenfuma well explained for me heaven. Ne Geyeena. And hell. Ne ntya nnyo Geyeena. And I feared so much hell. Era nze bannange saalokoka bintu, nalokoka nga ntidde e Geyeena. And for me, I didn't get saved for any other reason, but just because I feared hell. Pastor Ssenfuma yali avuga akamotoka kaliko kigambo UCC, simanyi ba Pastor Bono okajjukira. Pastor Ssenfuma by then was driving a car that had a word written on it, UCC, which I hope Pastor Bono remembers. Okumanya yabulira Geyeena lunaku lumu nendoota ekirooto. And to be sure that he really preached about hell, one time I had a dream. Era kye nagambye kyokka ne bwe njogera kino kyokka ne ntuula. And I said, if only I can say out this dream and take my seat. Naloota ekirooto wiiki eyo Pastor Ssenfuma ng'ayogedde ku ggulu ne Geyeena. In that very week when Pastor Ssenfuma spoke about heaven and hell, I had a dream. Ng'abantu bangi bafudde naye nga tuli mu layini. When very many people had died and we were in a line. Layini eyo nga twali bangi nnyo naye ng'olina w'otuuka n'oyimirira ku jjinja. We were very many in that line, but you would come to a certain point where you stand on a stone. Ng'ejjinja eryo bw'oliyimirirako bwe likanyuga ku kkono. And if you stand on that stone and it happens to push you to the left. Or right. And in my heart I knew that if I happen to come to this stone, of course I'm going to go the right. Kyesaamanya nti ejjinja bw'olituukako likwetolooza, likuspinninga. Little did I know that when you stand on that stone, it spins you around. Like 180 speed, like. It spins you at about 180 revolutions. Then it throws you. Then nelyoka likukasuka. Nazookoka lineetolooza nga lyagala kunkanyuga ku kkono. By the time I woke up, it was literally spinning me, but almost casting me to the left. left. Hey, hey! Do you know waking up when making an alarm? Pastor Ssenfuma mu office yabeerangayo buli Tuesday. Pastor Ssenfuma would be in his office every Tuesday. Nengenda ne munyumiza ekirooto. And I went and explained this dream to him. Nangamba ejjinja eryo ye Yesu. And he told me that that stone is Jesus. Ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. He is the way, the truth and life. Lokokera ddala. Get saved properly. Olunaku lw'olifa oleme okgenda mu Geyeena. That the day you die, you may not go to hell. Nagoberera nnyo Pastor Ssenfuma. I so much followed Pastor Ssenfuma. Yambuulira enjiri. He preached to me. Etali ya mazzi. And his gospel was not diluted. Yatufuukira ekipande ekitujjukiza eggulu buli kaseera. He became a poster that always reminded us about heaven. Era neegayirira Pastor Bone Musoke oyo. And I beseeched Pastor Boni Musoke. Ne mugamba njagala nange mbeere nga mmwe. And I told him I also want to be like you people. Pastor Bone oyo yali makanika. Pastor Boni was a mechanic. Nangamba buli lunaku olw'eggulo njagendanga okubuulira enjiri jangu ng'omperekere era nga buli lwaggulo nva mu ssomero ne mulinda ng'amaze okukanika ne tugenda mu njiri. Pastor Boni was an engineer, and every time I would come from school, I would go wait for him, and after his work, I would go with him for evangelism. Olw'obudde bwe natandika okuwulira eddoboozi erimpita. Because of time, when I started hearing the voice that would call me, nalina emyaka 19. I was 19 years old. Nga Samwiri nagenda mu basumba bangi. And like Samuel, I went to very many pastors. Pastor Ssenfuma nannyumiza olugero lw'olw'Ezengebe. And Pastor Ssenfuma elaborated and explained to me his story in Zengebe. Nangamba. And he told me, nange ndi wano nali sisaanirawo. I am also here, but I was not qualified to be here. Genda oweereze. Go and minister. Olwaleero worship house teyandibaddewo oba oli awo.
Today, probably worship house will not be in existence. Mercy child care teyandibaddewo oba oliawo. Probably it would not be in existence Singa Pastor Senfuma teyajja mu ssomero lyaffe. if Pastor Senfuma had not come to our school. Njagadde okwebaza Katonda I want to thank God olw'omusirikale we. for his soldier. Nayogera naye mwezi nga gumu emabega I spoke with him about 1 month ago bwe twali mu kuziika Musumba Musulayi atubuulira enjiri ennungi. when we were in the burial and he gave us a good gospel. Neebaza Katonda. I thank God. Ekyennumye bulijjo ayagala nnyo okulaba omukyala gwe nnaawasa. What hurts me is that he has always been yearning to see the wife Era of kye married. nasembye okwogera naye nga ng'amundeetere. And the last word I spoke with her, he was telling me to bring her to him. So he's a father, Tata, he's a hero, ate naggwano, he's a teacher, ate musomesa, and we'll miss him. era tujja musubwa nnyo. Ng'amaliriza. As I wind up, Nga Apostle Mitala bw'agambye. as Apostle Mitala said, Katonda atuweeyo abantu ababuulira enjiri ng'eya Pastor Senfuma may, bangi. may God give us other many people who preach just like Pastor N'agambye ku Senfuma. Facebook yange. I said on my Facebook, Ensi ne bwe yakyuka Pastor Senfuma teyakyusa njiri. even when the world changed, Pastor Senfuma never changed his gospel. Oli gwe nalaba mwesitu. The one I saw when I was in senior 2, Ebigambo bye tebyakyuka wadde. his words never changed. Teyakyusaamu wadde ekigambo. He never changed even a dot. Nga naye ndowooza nja kusula wano naye ngenda basaba. I am going to request you Okutwala eddakiika endala nnamba. to take one more minute Tuyimirire. and stand on our feet Tukube engalo for 1 minute in the honor of this general. and we clap for 1 minute in the honor of this general. Tugendere endala ennamba. Kati tukube za Katonda. Ekyomwoyo tekisooka kutegeerekeka. Jangu oyimirire wano. Owa kamera osobola okusooka okutunuza mu ekyo kigende ku lutimbe ebireyo abakuyambako we bituuse. Okay. Mukirabye? Yes. N'obuuza banno ne batakuddamu obakolera ki? Tukirabye taata. Aha, ensi ziri bbiri. Ensi ziri bbiri. Twakuba ekifaananyi eky'omuntu nga zombi azikutteko. Nga zombi bw'azikutteko era naye zimukwatako. Ensi yombiri twagiteekamu endabika za mirundi ebiri. Paati ya ensi erimu ekizikiza, akabonero ka nsi eno mwe tuli erimu obudde bw'emisana n'ekiro. Eno eteriiko kizikiza twagiyise ensi ey'omwoyo. Ensi zino zonna zirina ebiseera. Kyova olaba twazitaddemu essaawa. Naye embala y'essaawa y'ensi y'omwoyo ya njawulo n'embala y'essaawa y'ensi ey'omubiri. Eno mu nsi ey'omubiri bwe tubala emyaka 1,000, mu nsi y'omwoyo baba bakaweza olunaku lumu. Kale byawukana nnyo. Eno bwe tubala emyaka 1,000, eno mu nsi y'omubiri, mu nsi y'omubiri bwe tubala emyaka 1,000, mu nsi y'omwoyo baba bakaweza olunaku lumu. Ekyo sigenda kyesibako. Era nina ekibuuzo nti Katonda bwe yali agamba Adamu, tolyanga ku muti, olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Olunaku
munzira eri emabega we bituuse mudde eri emabega kasita mukyali bavubuka mwangue olunaku lw'oligulyako tolirema kufa ako njagala okakwate sooka weebuuze katonda bwe ziba saawa yali atunudde ku nsi ya saawa ya nsi ya mubiri oba nsi ya mwoyo musaleewo munziremu kasita bwemalanga ŋŋenda yali atunudde ku nsi ya mubiri oba ya mwoyo wangi ya mubiri ya mwoyo nobeera ne banno ne batakuddamu nnyo obakolera ki obagumiikiriza n'owalakata essaawa y'emu bweggwako ng'odduka sigenda kayana naawe katonda mwoyo yali atudde mu nsi ya mwoyo n'atunulira essaawa ey'omwoyo n'agamba omuntu tolyanga ku muti olunaku lw'oligulyako tolirema kufa tulengera ene Adamu ng'akonya emboona ey'ekibi atolontoka awangaala azaala omwana we ku myaka 13 tafa neyongezayo emyaka emirala 8 n'alyoka afiira ku myaka 93 bbanga lye namala nga nsoma ekyandikibwa ekyo kyali kintabula katonda wagambye olunaku omuntu lwalya lwe lunaku lwafa ate wona awezezza 8 tafa kumbe katonda yali atunulidde ensaawa ya nsi ya mwoyo ng'era abala lunaku lwa nsi ya mwoyo era Adamu teyaluyitamu senga Adamu yali ayise mu myaka 1000 yali asimatuse olunaku katonda lwe yayogerako naye yafiira ku myaka 93 ekitegeeza teyaweza lunaku ensi y'omwoyo eyina essaawa tekulina buyinike omukisa gwa mukama gwampadde nkimanyi obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. kaŋŋaanye sikifuluma BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi omukolo sawasaliza ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya tekulina buyinike omukisa gwa mukama gwampadde nkimanyi obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. kaŋŋaanye sikifuluma BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi omukolo sawasaliza ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working.
BGPevents, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya Chambalo chikumenga chelu anatelo kutuka antwale mukulu chabela mbele nayo mwakara Yesu musinze eyansasira mukulu twaba mukulu tetulinda mukulu bera emirembe mirembe kubaye wafe mukulu ayo twaba mukulu tetulinda mu masoge ndiye la kuna mulonde yentukufu nensinza haleluya ozanna kabaka haleluya ozanna mutukufu mutukufu ya wangula bwentyo wendisinza nga mulabyeko